webale kubanga okyatwekuumiddeko wano ku Lubaluse wa TV. Tusiima bwongerwa nti owerekereza akaddeko nobanga otufunira akadde nate nolaba biki bye tuba tukuleetedde. Abalwadde tukyabasaasirako nti Mukama agira abagumya abakwateko omukono musobole okubanga muwona saako n'abaviiriddwako abaabwe nti kitalo nnyo kitalo ddala. Tuteekebwamu ensimbi aba Sero Properties bano nno nga bakugu mu by'ettaka basangibwa Matuga mu Kiti. Ojja kuba obafuna enamba zaabwe ziri awo wennyini woolaba ka logo kaabwe. Obadde okimanyi nti mu bulamu bwaffe obwa bulijjo tulina ebigambo bye tubadde twogeranga naye nga tukola nsobi. Olunaku olwaleero tukuleetedde Ssaabawaali w'eggombe Eric Sserugo atutangaaze atulambulire ku bigambo bye tubadde tukoleramu ensobi nga tetumanyi ani gwe tulina kukiyita, ye baani abo ababiyitibwa. Ebigambo bino mwe muli omukungu, omwami saako n'ow'ekitiibwa di gwe tuyina obaani gwe tuyina okuyita ebigambo. Ngeri gye twogera muweza bakabaka tuyina ebifo bya mirundi esatu bye tuwererezaamu. Tuyinamu abaami ne tubaamu n'abakungu ne tubaamu n'ab'ebitiibwa. Ensonga eyo njagala tujawule. Ab'ebitiibwa tubasanga Mmengo, abakungu tubasanga ku bifo bino bye babawadde. Buli ali ku kifo ky'omuluka ng'akulya kitongole ku muluka ne ku butongole oyo tumuyita mukungu. Abaami be bafa ab'eggombolola, abatongole, ow'essaza, abo basigala baami. Naalongo ono tetumuyita mukyala. Oba oli ku butongole ng'oli mukyala ewa kabaka obeera mwami wa kabaka. Obwo buvunaanyizibwa bwa mirundi esatu tubwawule. Ab'ebitiibwa bali Mmengo, baminisita ne bano abatukiikirira Emmengo abo be b'ebitiibwa. Abakungu be bali ku lukiiko luno kati bano bakungu, n'abali ku lukiiko lw'omuluka bakungu, n'abali ku lukiiko lw'abatongole bakungu. Abaami be baffe, omutongole mwami, ow'omuluka mwami, n'ow'eggombolola mwami, n'ow'essaza muki. Ezo ensonga mbadde njagala muzitwale nga nkulu tuleme zikolera mu nsobi buli ddakiika. Basewo ne